Buterevu oli ku Soul TV program Omunnyo ku Makya tukwaniriza na terencha lero lunaku lwa kubiri tusanyuka namwe mwena abafunye ebirungi ku ntandikwa ya wiiki eno abafunye ebizibu tubasaasidde nnyo mu mbeera yonna amanya gange nze tusima polo kabera kaseera kakubaganya birowoozo kubiriwo n'ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda n'okwongera okwekkaanya ebigenda mu maaso mu kiseera kino kyennyini. Abayizi olwaleero batudde ekigezo kyabwe ekisooka ekya PLA n'olunaku olw'enkya bajja kuba bamaliriza naye ate olunaku lw'eggulo babadde mu briefing nakyo bagamba nti kigezo obaolyawo bali mu bibiina tetusobola bayozaayoza naye tuyozaayoza eggwanga lyonna abazadde abakoze omulimu omulungi mu ngeri ey'enjawulo era tuyozaayoza eggwanga Uganda olw'okuba nti tutuuse naffe kukula level ey'okusindika ekizungirizi mu bbanga eyo nkulaakulana abamu babadde bajeregerera boogera bino na biri naye si kyangu okuba nti mu mulembe guno ogwa tekinologiya tusobodde naffe okubanga tusindika ekizungirizi mu bbanga kisobole okubanga kituyambako okukuba ebifaananyi okukuŋŋaanya data w'enjawulo agenda otuyamba mu ntegeka ez'enkulaakulana. Mu mbeera eyo tugenda mu maaso obaolyawo n'okulaba ebibala bya science waliwo abatambuza injiri ya science obaolyawo ye science mu mbeera eyo agange nze tusima polo buli lwakubiri tubeera ne engineer Dr. Ian Cheyune twogera ku nkulaakulana twogera ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda ekiriwo kati kwe kwemulugunya eri bannansi mu ngeri oba entegeka ya police okuba nti ekoleddwamu enkyukakyuka mu kye bayise restructuring and reorganizing the forces. Ennaku ntono eziyise poliisi etandise okugyawo police posts ne police stations ez'enjawulo mu byalo ne mu bitundu nga bazitwala ku level ey'amagombolola oba sub counties. Bagiyise sub county policing model. Okusinziira ku mwogezi w'ekitongole kya police Omwami Fred Enanga entegeka eno yatandika dda yava mu police council nga his excellency the president asinkanyemu abakulu mu kitongole kya police mu 2019 ne basalawo nti wabeerewo enkyukakyuka mu ntegeka ya policing mu bitundu ne basalawo nti police zonna zigende kugombolola babeere nga bapolisinga ne command ebeere nga eva ku sub county. Police olwaleero wetwogerera police posts eziwera nga 116 zagyiddwayo zigaddwawo era bagamba nti bali mu piloting eno model bakyagigezesa balabe beesobola okubanga ekola etya mu ntegeka eno ba model eno gye bayise sub county policing model bajja kubanga bagamba nti bagenderera kwongera police visibility. Simanyawo kijja kitya bobanga police ogitute ku gombololo gijje ku byalo ekyo saakitegedde nange visibility oba ogikoze otya oba ogyongeddemu otya. Ekyokubiri bongera ku automation of services using advanced technology nti ku mulundi guno bajja kubanga police station weneebeera bagiwadde ebikozesebwa byonna ebyuma ebya technology forensic byonna ebyo byokukebera byonna ebyo bijja kubanga babikolera ku level y'egombolola. Ekyokusatu boogera ku consolidation of available resources at sub-county level. Bategeeza nti kino bagamba nti kugatta maanyi bagezaako okugatta maanyi ku bikozesebwa ebiriwo ebitonotono balabike nga babyongeramu byonna police ebeere nga eri equipped mu ntegeka eyo kubanga eweereza bulungi omuntu owa bulijjo. Mu mbodo eno era ekyokuna kye ekyokulaba nti waakiri wabeerewo police station mu buli gombolola okwetooloola eggwanga lyonna Uganda. Ekyo nakyo kyekiri mu police sub county policing model eno empya. Mpozi ekirala kikyokubeera nti police station weneebeera tejja kubeera n'abasirikale abali wansi wa 20 at least 20 personnel deployed every police station. Mpozi ekisembo ekyo ekya better accommodation bajja kuteekawo motorcycle squads. Mu nkola eno bagambye nti kati bajja kwongera amaanyi mu patrols. Olwaleero tubadde ne police posts bungi naye kati mbwe bagenda kwongera amaanyi mu
police patrols ezirawuna ebitundu ziberenga nyingi mu mbeera eyo mpozi ne counter phones and mu communities the desks ezenjawulo n'okulaba nti omuntu obanga weetaaze obuyambi ojja kubanga oyanguyirwa okutuukirira poliisi ng'oyita ku simu mu mbeera eyo. Bagambye nti bwe banabanga bagenze full scale bamaze okulaba nti ekola ne basalawo kugironkinga full scale bajja kubanga beetooloola sub counties zonna 22,624 ezotoolola eggwanga Uganda. Batandikidde mu Kampala Metropolitan ye Kampala n'emiriraano mpozi ate enkola eno empya ey'okugatta kumajinga forces n'okugyawo police posts bagitute mu central regions eziri omuli Savannah region, omuli Katonga region, omuli Sezibwa region ne Wamara regions. Ndoza Wamara region oba yetwala n'ebitundu eby'ejjinjaawo. Kale bwe bityo bwebiri naye bino byonna enkola eno abantu bavuddeyo ne bagivumirira abamu batandise okwemulugunya nti mu kaseera katono mwe batandikidde okulolling out eno pilot project ate obumenyi bw'amateeka bweyongedde abantu batandise okumenya amayumba ekyeri n'okuba nti abantu balumbibwa emisana ne bagajjambulwa agabbi mu mbeera eyo yonna. N'ababaka ba palamenti olunaku beemulugunyisa nga bagamba nti kino kyandibadde tekikolebwa bwe kityo kuba bw'ojja poliisi mu bantu ate n'ojjongerayo eno okugombolola olaba omuliro gwabadde gukwata oba ne wabaawo akabenje kuno oba ekiguddewo mu kyalo ne kitwalira poliisi eddakiika nga 50 oba n'essaawa namba nga tebanatuuka ku siini kati olwo ate banaaba nga bagenze kugombolola so nga ate luli babadde mu bantu bennyini so nga ate kyewuunyisa abantu badde bemulugunya nti poliisi etuyisa bubi etukola bweti ndi eryanguzi naye ate bwe bagituta eri kugombolola ate abantu bemulugunya so kyekituleesa okubaganyako ebirowoozo kitegeeza ki eri obuweereza mu bantu yani kyeyine Dr. alinange mu studio nsaba kubuuzeeko tandika okubaganya ebirowoozo. Njagala okwebaza Sebo Apollo awamu n'abakulu abali eyo mu byuma ate era n'okwebaza abatandisi ba televisioni eno nti batuggulirawo omukisa okwogerako eri abantu ate n'okunnyonnyola oluusi ensonga ezimu ze tulinako obumanyi nga bw'omanyi olwaleero oleese ya security ate nga mbadde mu security eno okumala ebbanga. Amiina. Nga komanda mu ngeri yange omanyi bw'oli presentinga president obeera komanda mu district eyo gwe oba komanda wa security. Nalabanga mwami bamwine Fred yeeyita commander in chief wa kitundu ekyo mwabeera nga ali deployed nga oyagala okikendeeza gw'okomaawo naye nga ebyo byonna biyinza okugenderako nti at least ekintu kyetwogerako nkimanyi era nkibaddeko naye njagala nange okutwala omukisa guno okugatta eddoboozi ku bintu bibiri. Ekisooka ye Omara Mujuni ne Tebusweke batukoze bulungi bannasayansi baffe because science is inevitable. Bw'ogenda okutunuulira ebintu byonna okuviira ddala ku mutonzi yakozesa science basically ebintu byonna ebiriwo era ogenda obbiraba nti bw'oba oyagala okubikyusakyusa era oyina kuyita mu science. Teri ayagala kukyusa muti gw'ebibala agwongeremu amaanyi n'agamba nti katunoonye ati agulimu yekka naye asooka kutunuulira science genetic. So science yenna waali n'ebirala bisoboka. Science is an opening key to the rest. So abantu tebateekwa kweraliikirira kati ate basoose bino ate baleese kino no. Bwe tunaafuna science atumala abazungu batufugira ku science batufugira ku bizungiriza ebiri mu bbanga. So bwe tunaaba tufunye amaanyi agagenda mu bbanga wano mu nsi yaffe ya Africa Ethiopia aba Ethiopia already bali ku bizungirizi era batandise occupying big space in the hearts of the community mwe bali ng'ensi yaabwe nga Africa ate n'ensi yonna kati zonna zibatunuulira. Twali tusuubira nti bannaffe ab'e South Africa oba oliawo be bandisoose naye ndowooza bano baatukulemberako. So naffe bwe tutandika ne tutandiikiriza gye tulaga tuba tulabayo. Twatandikiriza wano emmotoka naye science oba abantu tebakiraba bo balaba nga zino ezitambulira wansi naye no naye science kitegeeza bwe tuba twakkiriza tutandike
kitegeeza ne kino kisoboka kati kayoolo oziraba ku luguudo ate zinyirira ate zirabika bulungi ate nga zaffe wano so science tumukkirize twalaba ogwanga nga naye ayingidde agamba nti vaccine tugisobola tulaba mukyala musenero minisita agugulana n'ebintu bingi naye science bwafaanana bw'oba oli ku bintu bya science tebifaanana nga bino ebyanguwa enkya n'okifuna ate challenges ezibeeramu ezimu ziri so technical nti si kyangu byamitendera so nze njagala kuyozaayoza omara mu Juni ne Tebusweke mukulike okutuuka ku kiruubirirwa kyammwe ekisooka nze endowooza yange eri nti tukola tutya okuzimba emabega w'abasajja bano twongere amaanyi n'ebye tutannaba kutuukako tubituukeko mu layini eyo then ekyokubiri njagala okukulisa bannaffe abapoliisi tubeera wano ne twogera Apollo nze nendowooza nti oba ffe tuli batonotono abawuliriza naye bwe ndaba ebigambo ebyogerwa ennaku zino nga tumaze okubyogerako wano naye nga nchoke ekimu ku bibiri kyekituufu eyiza batuwuliriza oba nabo balina endowooza y'emu n'eyaffe tubadde tukaaba nnyo abaana ba bodaboda nga accidents zisusse era njagala kulowooza nti kati ekkuba eritandise okukwatibwa lijja kutuyamba kinene okusooka okuleeta visibility nti omwana wa boda osobola okumulengera ng'akyali wala so bwe bateekako reflectors zirina kinene kyezigenda okuyamba olwaleero mbadde nzija wano nga ndaba yero ndooza mulimu ne red ne colors endala naye ng'olaba reflection ekulagirawo nti wano waliwo abantu kegaba oba ovuga ekyo kikuyamba ekyokubiri ndowooza nti bateekemu amaanyi mu direction endala nga bbiri amataala gano okuteekebwako emirundi ebiri by the way si ba boda bokka mu nsi ezimu bwe ziwera ssaawa 10 n'emmotoka ziteekwa okuteekako amataala for visibility kakati mu ngeri y'emu tulina essuubi nti n'ababodaboda baate ezaabwe zirina oba pikipiki ezaabwe zirina kubeerako omanyi nze navuga pikipiki emyaka 5 years era eyo ye yatandika bodaboda zino naye ku nkomerero ya byonna twateekangako ettaala okuva ku makya paka olw'eggulo n'olwekyo ekyo nakyo bandikitunuulidde naye bwe natunuulidde accidents obuvidiyo buno accidents ezisinga si za reflector accident ezisinga si za abantu bokka bano abatomerwa ziroole oba emmotoka zino naye abaana bennyini be batomera ate eziri foto olabira ddala ng'emmotoka eri wali ejja omwana n'ava eri n'agiyingira ennaku ezo nali nvuga nzira yawaka omulenzi najja nampitako emisinde n'atomera emmotoka eyali mu maaso omusajja n'asibamu n'agamba bw'agenda okunula mu ndabirwamu nga waboda agudde eri n'asimbula neyeyongerayo naye nga akalabirwamu akataala akaakemabega akaasizza so abaana bano ndowooza tutunulire ne driving permits oba license obusobozi okuba nti bali ku luguudo bubeere nga balina ebiwandiiko kubanga life yaabwe tekyakosa bokka naye ekosa n'eggwanga omanye eddagala lyenkana ki lye tulina okuteeka mu malwaliro okujjanjaba abaana abo omanyi ebyuma byenkana ki ebyetaagisa okuteekebwa mu magulu gaabwe dola mmeka ze twetaaga okuspendinga newankubadde nabo basasula oluusi naye ogenda okumaliriza nga kikositinga gavumenti sente nnyingi omanyi abasawo bameka abandi badde baconcentratinze kujjanjaba abantu abalala abagenda kujjanjaba abaana bano nga bafunye accident ebyo byonna biraga nti eggwanga teryandyagadde abantu bano basifune accident newankubadde ku nkomerero olabanga bo bennyini be bakosebwa naye n'eggwanga lyonna likosebwa n'olwekyo nze ndi musanyufu nti traffic police evuddeyo okutandika omulimu gwayo nga bwe bagambye bali ku stages ez'enjawulo bayingire n'okuteekako ettaala pikipiki zennyini zibeereko ettaala emisana lyonna nga tezikira bayingire n'amaanyi okugateeka mu kuba n'obusobozi okuvuga nga bayita mu kufuna license naye n'ekirala ko namba ya pikipiki zino nyingi nene nnyo naddala mu bitundu bino ebyekibuga ensi ezimu ezirina emmotoka ennyingi zikola bwe ziti bw'obanga mulina emmotoka nnyingi waliwo olunaku gwe nannyini mmotoka UAU and below mwe mutasobola kuvuga ku street emu yes you are not supposed to be there emmotoka enkadde oba empya no ene namba basobola okukyuzinga nti kati wiiki eno ku lwokusatu ne ku lwokuna aba UB something
temujja kuvuga ku luguudo mutambuleko mu baasi mutambulireko mu train musobola okutambulira mu baasi musobola okutambulira ku train oba musobola okuvuga ku nguudo endala ne muyita ku nguudo endala naye ng'oluguudo oluva e Namuŋŋoona Kasubi Naakulabye Bakuli kigendererwa kendeeza mujuzo yes kakati n'abaana bano pikipiki zino nabyo tuteekwa okutandika okulowooza bifo ky'okubagoba obugobi tusobola okugamba nti ku lunaku bwe ruti epikipiki zino ne zino tezijja kuyita kuno mikwano gy'ababoda bakkiriza ebyo kale okubaregulatinga wali obuzibu kati awo weewali omulimu omunene kubanga ku nkomerero ya byonna singa onookwatibwa nga wayiseeko gwe bajja kujjako layisinsi evuga ku nkomerero ya byonna ojja kuviibwako omulimu kati okyuzinga ekimu ku biki ku bibiri kale ndowooza kyetusanyusiza nti dokita bawuliriza tuba twogera wano bagira bawuliriza nasanyuka nnyo twayogera wano ku kigambo kya nafe aba KCCA okufuutula abantu emisinde twakyogera ku mulundi oguwedde nekiviiramu n'abantu naye wakati nagenda okulaba nga pulezidenti abuuza ekibuuzo kyekimu neŋŋamba nti ono ye pulezidenti gwemmanyi awuliriza abantu be kale kubanga ku nkomerero ya byonna strategy yaffe mu ggwanga muno teteekwa kuba kudinayinga abantu opportunity okukola should be to organize a good ideology organizing abantu to their benefit so chasing people you don't chase people abantu basanyuse nnyo yes president ng'agambe nti obutale mbulekere abantu ababulijjo abo n'abawejjere because at the end of the day si bagagga kubanga bebekwata emidaala mu butale of course kati challenge enkulu eriwo nti ku nkomero ya byonna bino byonna bimala okwogerebwa implementation okuteekebwa mu nkola because this is not the first time president okwogera so nze ndowooza nti kati president ateekewo ne commission egoberera ebyo ebintu byakoze eki byataddewo kubanga oluusi abantu abamu abalonda ye ng'alowooza nti abalonze in the interest of the people naye ate agenda okumaliriza nga ate abo bennyini dokita okimanyi ebyobufuzi byebyonoonye ebintu oba president alowooze kufa abatale ba byabufuzi tujje tukole simanyi well era emirimu egisinga era mwe mugirimu abatali ba byabufuzi kubanga percentage esinga obunene ekola ebyobufuzi ebyonoonye ebintu but unfortunately president ne bwavaayo n'ayogera ku kintu ng'ekyo kisobola okuyamba omuntu wa bulijjo era ojja kulaba ebyobufuzi avuddeyo aki akoze eki agambe nti abantu baffe temujja bakola ki challenge kati eriwo eri nti president bw'ateekinga decision waliwo ate abava eri ne bamulaga nti oba oli awo ate decision gye yatutte ate waliwo abagiteekingamu advantage mu kifo ky'okulaba nti egobererwa oli agambye nti bano be balina okubeeramu ate bali abagenda okuvaamu ne batwalibwa nga abakyamu kwegamba ne bayisibwa bubi okukakkana nga balaze obutali bwenkanya agenda okuddamu ng'ate alina okurisaakinga naye nze ndowooza nti kati olwaleero goolo yaffe is reorganizing our people kubanga economy fena tugiraba nti si nyangu if we don't reorganize our people naye nga tugoba bugobi that's dangerous so nze ndowooza kati kino kye bakoze president n'ayimirira eri n'aga nti nedda abantu be mugobaganya balagawa sibe bana abatematema abantu baffe sibe bana abakutte emmundu sibe bana abanoonya emmundu balwanyise system ku nkomerero ya byonna nze ndowooza buli lwakomyawo abantu abo not to come back ba disorganizing ne babeere organized ndowooza bw'atandikira mu butale n'agamba nti obutale buno bani ababulimu nti be bano kubanga omanyi ne problem eriwo kati olwaleero buli kintu kyonna ekikolebwa mu ggwanga wano waliwo ab'amaanyi abakimanyaako nga tekinnakolebwa kati ne bakiyingiramu ogenda ye president okulowooza nti kikoleddwa bano abawansi nga abawaggulu bakoze eki bakiyingidde mudda kubanga gye kiva jjukira ssente ziva waggulu jjukira abo abawaggulu bakolagana na banene bannaabwe so kakati kyetaagisa nnyo deep inside nga president okutunuulira naga ntaddewo intelligence ekola ki intelligence ekola ki yandibadde ye reporting wa president director naye ebintu byewawa abantu bo abawejjiri babaana abanene ate be babirimu kati ate bw'oba nga president kati gwe tulina alina experience nene alina intelligence naye alina ne counter intelligence kyova olaba intelligence bagimuwa naye neyeewa time
atakole counter intelligence otherwise ayinza ate okugwa mu katugende ku nsonga yaffe ensonga ya polisi okuba nti bakozemu enkyukakyuka mu nkola y'emirimu gyabwe ne butya bwe kigenda okukosa obuweereza eri omuntu owa bulijjo kirungi nti obadde mu security ebbanga lyonna lyenkumanyidde obadde mu nsonga za security olaba ki mu ntegeka eno ya sub-county policing model? President ono bwe yali tannayingira ku bukulembeze Uganda yali ni turmoil nga kumpi buli muntu asula mweraliikirivu era ekimu kukikulaga obutali butebenkevu bwali mu ggwanga byebizimbe ebyazimbibwa ku mulembe ogwo bagalazi emitayimbwa egyateekebwanga mu maduuka abaaliwo bagamba biseera ebyo nti ng'abantu babeera n'agasanduuka amanene n'otikka ebintu byo n'obiyiwa ku makya olw'eggulo n'obipaakinga mu gasanduuko n'obiteeka ku kamotokako n'ogenda n'osula nabyawaka olw'eggulo ku makya n'okomawo nabyo n'oggulawo ga bokisi oteekemu ebintu abalala ne bagamba katuteekemu emitayimbwa eminene abanajja okwasa endabirwamu bayingire babbe bakaluubirirwe insecurity eyo n'eyingira paka ku maka mu bitundu abantu ne bamanya nti ekyo ekyalo ky'ennabweru babbi era eyo bw'osulayo oba osuze mu babbi ekiseera kyatuuka nzijukira nga ndi kwero si wano nga mobilizer twalina omugenzi Dick Kaweesa kama muwummuze mirembe nga kiyamaani waffe ne tusaba ku kyalo kyaffe eky'ennabweru south tufune poliisi ffe ne tusalawo tuzimbe poliisi weeneebeera era ndowooza mu Uganda tuyinza okuba nga ffe twasooka oba tuli abamu ku abo abaasooka naye okusinziira ku kujjukira kwange simanyiiyo mu Uganda baani abaatusooka enabweru yes ffe twasooka okusaba tufune poliisi eyaffe ng'ekitundu ekyo kimanyiddwa nnyo ng'omuli obubbi obungi ennyo obutasaana na kugumiikirizikika naye bwe twatandika awo ne tuzimba poliisi eyo ne batuwa abapoliisi twafuna obuweerero okusooka poliisi yatusemberera abantu batandika okuba nti basobola okuloopa ensonga zaabwe mu bwangu ku nkomerero ya byonna ffe poliisi yatugasa era eyo poliisi eyavaamu Nansana Police Post oluvannyuma eyavaamu kati Nansana Division naye bwe nafuuka RDC nayongera okulaba obwetaavu abantu bwe balina Wakiso yes before that nali Namayingo so Namayingo nalaba obwetaavu abantu bwe balina era ne tulowooza nti okugaziya poliisi okugisembeza okumpi n'abantu kijja kutuyamba naye incident eno gye mwawulidde eyebusiika ne Namayingo ya happening baatuzinda akawungeezi ne bakuba abasajja baffe okukakkana ne babatta era ne tubaziika it was a terrible issue abamu ne bawona ne bajja emulago wano ne bajjanjabibwa naye ku nkomero ya byonna ekigendererwa kiki mu biseera ebyo ebiseera ebyo ekigendererwa abantu bano twabazuula baalinga abalya ebiragalalagala abo abakikola ebiseera byali bagiyita weed mu biseera bino no kyali so risky naye nze ndowooza emmundu baazaagala naye ebiragalalagala byali behind that era kirabika ndowooza baali baagala si be baali so organized mu kiseera ekyo naye nga ebiragalalagala naye ku mulundi guno bano bali very organized olaba nga bali these are organized nga bwe twagambye bwe twakyogerako luli newankubadde knowledge yaabwe nze ku lwange nalaba nga yali ntono okusinziira ku time gye baalumba n'engeri gye baakikolamu n'ekigendererwa kyabwe ekyatuukirira bo okusinziira ku kyetulaba ekigendererwa kyabwe kyatuukirira emmundu ne bazitwala era bazze batwala emmundu naye ng'ekigendererwa si kinene kusingakaawo balabika nga abanoonya emmundu okwenoonyeza ekyokulya n'ebirala naye bw'otunuulira obwetaavu bwa poliisi n'ebigendererwa bya poliisi ng'oggyeko abantu okulaba security okumpi ebimu tebisoboka kutuukirizikika you get so widespread mu nkola ebaddewo yes mu nkola ebaddewo you are overspread nti ogenda okwesanga nti police post mulimu abantu basatu
ya bu police oluusi waliwo obadde osanga kuliko babiri bokka. Naye ate nga abasatu abo you must deploy not less than 2 mu kifo ekimu, oba bagenda kukola patrol oba bagenda kukola ki, tewali mupoliisi akkirizibwa kugenda bwaki bw'omu, both for his security and other challenges. Aneebuuza kwani aneerwanako atya ye ng'omu singa bamuzinda, naye ate ne ku nkomero naye kennyini bw'atuuka eyo neyeeyisa obubi nga talina munne asobola muwabula. Dokita, otugambe wali nti bwe mwasaba poliisi nebasemberezebwa okumpi mwafuna obuweerero. Yes, ffe ng'abantu ekiseera kino tekivuddeewo bw'obanga anti kati kyenkulaga ti ffe ng'abantu twafuna obuweerero, naye obulumbaganyi buno obukolebwa ku poliisi eno ng'eri overspread nti tebakyafuna bantu bamala ku police post emu, bamaliriza ku nkomero ya byonna bali spread nga ku police post oteekwa okusigazaako at least 2 people okumaliriza nga obakubira n'obagamba nti wano tufunye obuzibu naye nga tebasobola kujja kuba tebasobola ggalawo because they can't close the police post. Naye ate jjukira eyo yonna man power esobola okuba put together okukakkana bw'oba oyagala kuleka ba police post ku sub county oba ku division ng'oyagala kulekako 5. The other so many who are overspread around basobola okuba available ne bahandlinga cases eziri mu community oba mu kitundu ekyo. Kati olwaleero challenge enene gye tulina nti babadde overspread naye ate nga tebasobola kubeera fully deployed kubanga abamu bateekwa okusigala. Eyo nno challenge ebadde nnene era si nnyangu ya kutegeera okuggyako nga mu system obaddemu. Ekyokubiri equipments, ebintu bye bakozesa, radio systems ze bakozesa, emmotoka ze bakozesa, pikipiki ze bakozesa, kumpi buli ka police post kaba keetaaga system y'emu. Unfortunately ekitasoboka because at the end of the day kitegeeza nti oba buli 20 buli kamu kabeere nga kalina radio call system yaako na buli kimu. Ekyo kizibu. N'olwekyo olaba nga wadde babadde overspread naye effectiveness yaabwe ng'omu bw'agambye nti obadde obayita nga tebasobola kutuuka nakati ku luno lwe banaatuuka anti ekyo kyekizibu. Indeed babadde tebasobola kutuuka kubanga they are understaffed, they are under equipped. Kati gwe byosuubira nti aka police post akaawo kabirina unfortunately kalina mundu ezo n'abo abasirikale boolabaawo naye ate ezo tebasobola kuvaawo kuba nazo zirina okukuumaawo. Tukyali ebiwandiiko biraga bulungi nti tukyali police eri understaffed. Yes. Personnel ekyali ntono nnyo. Ndowooza okusinziira ku biwandiiko by'emyaka ng'ebiri egiyise abapoliisi bonna tulinayo ng'emitwalo 4,400 okusinziira ku kyenzijukira His Excellency President kyayogera. Tekyandikoze makulu ne twongera mu kutraininga n'okwongera ku staff naye ne tulekanga poliisi ekyali kumpi n'abantu kuba ndowooza omulamwa ogwa community policing n'enkola actually bagamba yajjira mu biseera bya General Kale Kayihura bwe basaasaanira nnyo mu bantu. Omulamwa ogwo ogw'okutwala poliisi kumpi n'omuntu ebirungi tebyali bingi mu kiseera ekyo ebyalimu mu mulamwa ogwo. Tebigenda kuvaawo kati ng'ositudde poliisi ate ogitute kugombolola ng'abamu magombolola gali wala nnyo miles ne miles. N'olwaleero police post nnyingi ezibadde zikyaggulibwawo olw'endowooza eyo. Naye nze nkuwa nga practitioner ng'abaddemu challenges ki ezibadde zifacingibwa poliisi. Singa division ey'Enansana eri mu one place naye ng'erina bu police posts bulala 10. Erina stations Eganda, Ekyebando, eri ku Yesu Amala bonna balinayo police group. Kati ezo zonna zigenda kuba ziggyibwayo. Kakati abo bonna abo kitegeeza nti abasirikale 100 obatadde mu division ku one place. Bw'eba deployment eya patrolling osobola bulungi nnyo waliwo ekintu kye tuyita command. Okuba ne command ng'eri organized. You know, many command centers sometimes are also challenged. Naye wano in fact command yemu ejja kubeemanya nti tugenda ku patrolling ekitundu ky'e Nabweru, tugenda ku patrolling Katooke, tugenda ku patrolling Ganda, tugenda ku patrolling Kyebando. Kakati mumanya nti bano bagenda temulina warrant ate abo bateekwa okuba ne command eyaabwe bwe batanaba kuyisibwa tebajja kutambula
temujja kuwaringa nti ate ekyebandaawo wenyini wateekwa okubaawo nga waliwo asigaddewo akuuma post eyo instead gundi ssente eryemu. So kirina impact gye kiyinza okukola nga bano bonna bali organize. Of course okuwandiika abakozi abalala si kyekibi, naye think about the costs. Abantu bano olina obbawa uniform, olina obbawa emmundu, olina obbawa entambula still, olina okubawa okubaliisa n'okubalabirira emisaala n'ebintu ebirala ebigenderako. So olwaleero ekikimu kyalemesezza okufuna amagye amangi ne poliisi abantu abangi, mulimu ne issues eza cost. Mu nkomerero ya byonna ne management, kubanga n'abantu be babeera abangi ennyo, command nayo oteekwa ogitunira, kubanga jjukira wabeerawo aba officers abateekwa okuba nga baafuna command training. Ebyo nabyo tulina okubitunuulira. So nze ndowooza kituufu poliisi olwaleero efuna vote of confidence. Kye bafunye abantu nga bakomplaininga nti poliisi yaffe teyandivuddewo, tuminjirabanga vote of confidence. Timulimu abantu abagamba nti poliisi erina kyesobola okutukolera era erina kyebadde ekola, naye kati vote of confidence eyo gyefunye esobola okugenda in one place. Kati nga bwe bagamba nti olwaleero amagombolola gaffe gakendeera obunene agamu, kitegeeza nti kyanguwa amagombolola gano okugatuuka mu buli nsonda. Kati kyetaagisa kimu mufo ky'oku opening up ne ba costs zino zonna ezibadde zigenda, abamu babadde barentinga nga government erina okusasula rentals abapoliisi we babeera, abamu babadde babeerawo nga tebasobola kuvaawo nga bwe tugambye, mubadde mwa services ezimu nga ziri duplicated, gamba nga criminal investigation department, abanafu abatunuulira ebyabakyala, abatunuulira eby'abantu, poliisi n'omuntu wa bulijjo, ogenda okumaliriza family issues. Kati ebyo byonna ojja kwesanga nga ofiisi omu ku gundi awo asobola okubihandolinga, afuna empozi ba assistance. Kakati ebyo byonna bwe biggwa kitegeeza nti ssente ezisigadde n'abantu bano abalala amaanyi gajja kuteekebwa mu equipment, kubanga ekyamazima si bantu bangi, si bu police post obungi abantu kye beetaaga. Beetaaga urgent response eya police, efficiency, police okuba visible, service delivery. Yes, okuba visible. Police bw'eba eri ku patrol vehicle ng'esobola okupatrollinga ekitundu ekyo, ng'erina radio call system, ng'erina basitaafu abamala okugenda n'etuuka mu kitundu, is much better than having a post naye ng'ebyo byonna ebirala tebirina. Kubanga ka post kabeerawo era nga mukalaba nga you only have to access it nga gwogenzeewo, naye ekitali ekyo nga bo tebasobola ate kujja kudduukirira ng'olina obuzibu. So poliisi bwebanga egenze wali wamu nebeera ne command ng'erina ne equipment, ng'erina obusobozi n'amafuta na buli kimu okutuuka ku bantu, is much better than a standing police post. Ate kati Dr. kuno okutya okuliwo nebyogerwa mu kiseera kino nti mu kaseera kano kokka bino we bijjidde era obumenyi bw'amateeka bweyongedde, nti kati abantu tebakyatya sebo kukuza misango kuba ne police gye badde batya nti yino eri kumpi wali police station oba police post eri kumpi, kati teyongeddeyo, singa zonna kati ziriko kufulunzigale. Nalabye ku mawulire agamu nti mu bitonde ebyenjeru eyo baba be batandikiddewo n'abatemu batandikiddewo okukola ebyabwe abamenyi b'amateeka. Kiwunzike mu ddakiika 2 kwa twagala tufune endowooza z'abatuwuliriza okuva ebweru. At the time of change, you know, there is what we call the ego theory in change. The ego theory is talking about an ego. Ekinyonyi ekyo kye mulaba kiwangaala emyaka nga 7, naye bwe kibanga tekikoze change kifiira ku myaka 4, naye kyokugenda okufuna emyaka emirala 3 nga bonus kirina okulinnya ku lusozi ne kibeera eyo okumala emyezi 5, 150 days, nga kiri eyo kyekutulako omumwa ogwewese, kikutulako enjala ezaali zigweddemu, kyejjako ebyoyo ebibadde bikizitoya kireme okubuuka n'okukka wansi ku speed. So sometime when change is coming, there is a pain you endure for a short time. Naye oluvannyuma, just imagine ekinyonyi ekyo okufuna emyaka emirala 30 kyenduwaringa change for 150 days. Painful. Kyekubako omumwa, kikutula enjala na buli kimu. So we are going through a change.
nze njirabanga ego theory. Okay. That change we are going through can only be effective singa bano bategedde no sub county model olabanga ejja kukola. Yes, if it works out, if they are equipped. Mbadde ngenda kuwa Norwood City Police. Actually nalimba sabye bajje wano mu Uganda batukwatireko era mu kiseera kya mukulu Kayihura nalimazo mu briefinga naye of course kati changes eziriwo sinafuna kiseera kulaba mukulu Omar. Naye aba Norwood City, that is America, in Boston. Bali willing to train our people. Naye nali njogera n'omu ku baana mwana mutabani waffe. Ye byaruhanga mukulu nnyo mu poliisi ya Norwood City. Okay. Namusanga alina emmotoka yonna eri equipped. Bali ku community. Naye police post si eriyo. Naye ye yasiiba atambula mu bantu kuba amaduuka muli bulungi mulina insecurity. Emmotoka yonna eri fully equipped. I wish I can get that picture one day ne mugirabako. So at the end of that day, what we need nti abakoze enkyukakyuka eno bagigoberere nga bamanyi nti abantu baffe beetaaga quick response. Naddala mu biseera bino nga tuliikinga festive season. Abantu baffe babeera mu buzibu. Naye nze mmanyi police eri aware because my act biseera kye nabeerera mu command nkimanyi bulungi police emanyi ekiseera kino n'okusinga ekiseera ekirala. Okay. Kale ali ku Soul TV program Omunnyo ku Makya ensonga yeeyo eya poliisi n'enkyukakyuka ezaleeteddwa mu kiseera kino kyennyini nga bagezesa enkola ey'okutuukiriza kye bayise sub county policing model. Police stations zonna oboolyawo zijja kubanga zigenda ku magombolola bu police posts obusinga bugaddwawo tetumanyi kiddako mu kaseera kano abamu batandise okwemulugunya naye ate weebuuza nti ekyatwaza poliisi zino wansi mu bantu kivuddewo. Kale ne ingini atugambye nti waliwo ekirungi ekijja oboolyawo. Tufune endowooza zammwe musindika obubaka ku noti 7 noti emu mukaga noti 99 noti mukaaga essimu eyo yakusindikako obubaka si kukuba tukuba simu sindika obubaka ate ekirala musindika obubaka nga programu eggwako ne tulemerera obusoma busindike mu dakiika zino ezisigaddeyo 5 tusobola okuba nga tuwitayitamu ng'olaba otya enkola eno egenda kukola oba yandibanga oboolyawo ejja kubaako ebizibu. Ingini ndoza tumbe mwe mu dakiika nnya waliwo ebintu bibiri. Ekisooka abantu bagamba nti ekiremeseza enkola ey'okutwala poliisi nga bwe zibadde mu byalo. Ekisooka ba poliisi okuba nti poliisi ebadde efuuse partisan. Wuliriza bulungi ebadde efuuse partisan. Mu biseera ebyakalulu mu biseera by'ebyobufuzi poliisi ng'ekolera gavumenti ne kireetawo okukyayisa abantu poliisi ne babeera nga te policing eno community policing tekola abantu tebakiririza mu poliisi abantu bakyawa poliisi kyekisooka. Then ekyokubiri Dr. kyekyokuba nti abalala bagamba nti enkola eno ey'okuza poliisi ku magombolola yandibanga ku nkomerero ejja kubanga nayo egwa butaka. Ate twekange nga tuzeeyo ate nga zino twamaze zisaanyaawo kijja kuleetawo n'enkola ki soko yangu kulekyo nakyo ekya poliisi okuba nti yafuuka ya byabufuzi kyekiganye n'enkola okukola kati okay njijukidde n'ekirala bagamba nti kino bakikola okwagala okutaasa poliisi kuba kati ebadde etandise okutargetingibwa directly nti kati gavumenti omulamwa egujje kutaasa abantu eyagala kutaasa force kumbe yantunulidde okutaasa force okutaasa abantu naye gavumenti okutaasa abantu bizingeko mu dakiika nnya ezisigaddeyo funa obubaka bw'abatulaba. Ekisooka teri gavumenti ejja kubeera mu Uganda wano nga poliisi teri mabega waayo. Kubanga gavumenti omulimu gwayo ogw'okukuuma abantu n'ebintu byabwe ekitongole kye yateekawo okugikwatirako ye poliisi. So mu buli ngeri zonna buli gavumenti enejja ejja kubanga poliisi egikozesa okukola omulimu gwe gumu. Ogw'ebyobufuzi? No. N'olwekyo ekifaananyi ekirabikanga ekolera ebyobufuzi oba nti eri partisan lwakubanga abantu bamaze emyaka kati 38 ndowooza 37 balaba gavumenti eno nga yeri mu buyinza ne balowooza nti gyekolerera nedda even in the subsequent government ingini yabeera mu enkanya ne gavumenti egenda okuddako ebadde nga enenyezebwa mu biseera ebyakalulu okukuba abantu okuba nga ate nga bakuba baludda lumu oba oliawo oluwakanya gavumenti. Well, unfortunately tetunnalaba kati mu bbanga liweze gavumenti ndala ejja naye to police is a journey. Osobola okunnyonnyola abantu
osobola okukuba ebipande osobola okuteekawo okutiisatiisa form kwegamba oteekawo ebintu bingi n'oteekawo personnel naye singa ebyo byonna bigaana poliisi mu tteeka lyayo mu act yayo egamba okozesa amaanyi agasaanidde reasonable force. Yes, so oluusi ebintu ebimu bihappenings olwekyo naye kino ekyobantu baffe okulowooza nti eno poliisi yo gye bataasa mufo ky'okutaasa abantu bano baana bammwe bano baana baffe they are part of us lwakuba bo bambadde uniform basule ebweru ku lwaffe bambadde uniform baŋŋanga omutemu akutte mundu okukuba mmwe ku lwaffe so nabo bateekwa okutaasibwa naye basindikibwayo okutaasa abantu. Yes, okitegeera naye ate tebateekwa kurimaininga mutandikwa basindikibwayo mu bantu okutaasa abantu. Correct. Kati ate bw'obajjayo kati abantu bo beefeeko mu kaseera kano balina okwerwanako mu kaseera kano kubajjukira bye tubadde twogerako byonna ebyo by'okuleeta equipment okuleeta police patrols emmotoka kuzongeramu tebina bakolebwa kati abantu bali ku lwabwe kitegeeza nti gavumenti bo bwe balowooza kati etaasa poliisi naye ate abantu ebalese mbeera eyo bendowooza erimu agamu ku buntu obunsanyusa ennyo nga ndi ku nnyonyooko ne bunneewunyisa nze njagala nnyo abaana bange era njagala nnyo n'abaana b'eggwanga naye mu nnyonyo omwo mulimu akamu ku buwaayiro bagamba nti singa omukka gw'okusigini gwe tussa gukendeera omukka gujja kuva waggulu gugwe nolwekyo gusike n'amaanyi ogweteekeko naye bagamba nti wadde olina bebi w'omwagala otya sooka osike oteeke ku gugwo omalirize olyoka oteeke ku mulala gwe twagala okutuwa security ye enjini ateekwa okuba nga ali properly protected tojja kuba na poliisi nga buli kiseera eri ku dduka eri abalabe ate yo esobole okujjukira ggwe ayagala obuyambi n'olwekyo tukkirize nga abalabi oba abawuliriza TVN nti kituufu bateekwa okutuyamba bateekwa okuba nga balwanirira ffe naye ate bateekwa okusooka nga bo bennyini bali safeguard ekyoba olaba bateekwa okukola exercise bateekwa okuba ready bateekwa okuba properly trained bateekwa okuba ne equipment bateekwa okuba n'ebisoboka byonna naye nze ndowooza mulabye gavumenti yaffe eno emirundi mingi nti it tries its best to reorganize systems tetuteekwa kubeera buli kiseera nga tulowooza nti tekijja kusoboka nze mbawadde ego theory ego yekamunyi empungu abamanyi empungu eyo eva waggulu nejja neyoolawo enkoko nedduka negenda olwaleero naffe kyetuyitamu mu kaseera kano akatono tukigumire kale naye gavumenti ng'etegedde kyetwagala kale agamba nti Mr. Paul webale kuweereza ekyo kirowoozo kyange bw'asoose mukulu kyeyune nkulamusiza olwo poliisi okufuna obulumbaganyi agamba nti poliisi olowooza okufuna obulumbaganyi tekiva ku mpisa mbi eza poliisi mu bantu Obedi ali kiwatule katufune obubaka obulala ndowooza akadde keeko nange singa bafuna buli ekyetaagisa agamba nti singa bafuna buli kyetaagisa ye Peter Namayingo mukulu kyeyune muwadde kajjambo kale ye Peter alina Pastor Peter alina Mayingo agamba nti poliisi singa kisoboka bafune kyonna ekyetaagisa bajja kubanga basobola okukola. Mr. Paul Jebale nze Kayiwa Frank ekalamba mbadde mbuuza okusengula police posts tosengula bumenyi bw'amateeka ku kyalo tekyongera bumenyi bw'amateeka ku byalo ndowooza abuuza nti tekigenda kwongera obumenyi bw'amateeka ku byalo gezaako okufuna buno obubaka tuve ku mpewo Mr. Kyeyune akadde ke katwaliriza ono agamba nti ye James agamba nti mwebale kuweereza mwami Apollo ndabira ingina Kyeyune ateeseza bulungi lazima poliisi esooke yeetereeze kubanga tubadde tufa kale yendowooza ye obubaka kambujeyo mu bwangu mbalamusiza mwebale okuweereza omukulu oyo ayogedde ku mpungu yeeyubula poliisi yeeyubula ng'eviira abantu kale message mpanvu sobodde gimalayo naye erinnya ye waswa nkadde
ali kawempe waswa tweyanza nnyo ssebo eddakiika eri emu nzikatuve empungu nayo yeeyubula eviira abantu egenda mu nsozi poliisi okweyubula esooka kuviira abantu naleese siyolo eyo just kubalaga nti waliwo ekiseera woyitira mu bulumi naye ng'olubiri lw'okuba obulungi ye siyolo eyo gye naleese naye mu nsonga eno yonna nze njagala kujjukiza bannayuganda nti buli kintu kibaako ne tayimu yakyo pulezidenti yatugamba nti ye ayagala ateekewo ejje oba ebitongole ebitukuuma nga biri scientific nga tetukyagoberera kiri ekyokuba ne big numbers onule naye nga tunuulidde ne tekinologi akozesebwa ze ndowooza this is the time kati challenge era tugirekere gavumenti nti kino kye mukoze mu improvinze poliisi nti esobola okututuukako mu bwangu nga tufunye obuzibu. Because the challenge now is not being overspread, but the challenge is reaching people when they have challenges. Kale tweyanze nnyo tweyanzeega kadde katuweddeko obubaka bwa John Ekaleerwe nawe tulabye n'abalala mwena obubaka nebaziza Pastor Wenamayingo nsanyuse nnyo okumuwuliza. Kale tujja kudda olunaku olw'enkya amannya gange nze tusima Apollo tweyanze nnyo bagaliza olunaku olungi mwekuume embeera bwete bweri tuddemu tusinkana olunaku olw'enkya musibe bulungi mweraba.